Ebiseera ebiyise tubadde n'emisomo egy'enjawulo. Twalaba ensi muwawa, ne tuva mu nsi muwawa ne tudda mu nsi Buganda. Twalaba nti ku mulembe mu nsi muwawa waaliwo kabaka gwe baali bayita Bemba Musuta. Oyo nno ye yasembayo. Omulangira Kato Kintu n'ajja n'amulwanyisa era n'amuwangula, era n'akwata abataka abaaliwo ebiseera ebyo ne bagenda ku lusozi Nnono ne babaga Ssemateeka wa Buganda. Oyo nno atambulira ku buli mutima gwa buli Muganda yenna. Era twalaba nti abataka nno bano oba abaalina ebika eby'enjawulo ng'Engeye, Effumbe, Olugave, Enjaza, Emmamba ya Nankere, ebyo bye bika ebitaano, naye n'abandi obutabo bwe ntera okusoma bateekako n'ennyonyi ennyange ne bagamba ebika Kintu bye yasangawo mu Buganda byali 5, abalala bagamba 6. Abalala bongerako n'ennyonyi ennyange. Ate nno n'amasaza, Kabaka Kato Kintu yasangawo amasaza 3 nga tuva mu nsi muwawa nga tudda mu nsi Buganda. Amasaza ago kwe kwali Busiro, kwe kwali Kyaddondo, kwe kwali ne Mawokota. Amasaza ago gaali 3, naye bajjajjaffe baagenda ne bagaziya ensalo zaffe, ensalo za Buganda, ne tugenda paka masaza 20. Naye ate ne bagenda ne batutolako amasaza 20 ne tusigaza amasaza 18. Naye sirowooza nti gakyawera 18 engeri abaana Abaganda gye beemaliridde okutunda ettaka. Ndowooza amasaza ago gaafuuka biwowongole, tegakyawera 18, naye nga bajjajjaffe baatulekera amasaza 20 nga majjuvu bwe ddu. Naye kati ssaawa zino byafuuka biwowongole, tutunze ettaka. Tulitunze, abaana batunze ettaka, abandi nno batunda ne bagula boodabooda. Ettaka lya Buganda zzibu nnyo, zzibu nnyo. Kyova olaba abasinga bafuna accident ku boodabooda. Bw'ogenda e Mulago bangi bawanikiddwa amagulu lwa kutunda ttaka ne bakola ki, ne bagula boodabooda. Mbakubiriza, bw'obeera n'ettaka tolitunda. Bw'obeera n'obujjajjaabwo temutunda ttaka. Ettaka ye nnyaffe, ettaka ye nnyaffe, yatuliisa, yatuyonsa. Temweggyaako ttaka lyammwe. Bannaaye mbakubiriza Abaganda ab'Engeye mwenna temwemalaako ttaka. Nga tuvudde ku masaza ago 3 bwe twali tujja mu nsi Buganda ge twasangawo, twagamba nti omukulembeze eyali akulembera Abazirangeye naye yali jjajjaffe Bakazirwendo Ssemmandwa ng'atuula ku mutala Bumpenje mu Busiro. Twalaba mu nsi muwawa twalina abage baali bayitibwa
abalasangeye, naye ebiseera ne bikyuka ne bafuuka abazirangeye. Kakati kugenda maaso tulabe ate ekika kyatandika kitya. Naye era twalaba nti ku mulembe egyo Kabaka Kato Kintu we yafugira Obuganda, tugambe abamu bagereesa nti yafuga Obuganda wakati wa 1200 omwaka 1200 n'1203 era n'afugira Obuganda emyaka 3. Naye bwe yali alinnya ku ntebe, jjajjaffe Bakazirwendo Ssemmandwa yamuwa muwala we Nambi Nantuttululu eyali omubalagavu ennyo ow'amaanyi, era tulaba nga mu byafaayo by'ekika ky'Engeye ye Nnamasole eyasooka. Naye ekibuuzo kigenda eri Obuganda, olubiri lwa Nambi Nantuttululu luli ludda wa? Ndabye embiri za bannamasole nnyingi, naye olwa Nambi Nantuttululu sirulabangako. Ekyo kibuuzo kigenda eri Abaganda oba eri abo abatudde e Mengo. Twalaba nti jjajjaffe Bakazirwendo teyakoma kuzaala Nambi Nantuttulu, wabula yazaala abaana bangi. Mu Buganda omusajja tabalirwa nzaalo oba tabala baana, naye twanokolayo abaana ba jjajjaffe oyo Bakazirwendo Ssemmandwa 4 abaali abattutumu, nga muno mwalimu Nambi Nantuttululu eyali muka Kabaka Kato Kintu, mulimu Lule Kyesimba, nga mulimu Lule Lwantanda, nga mulimu ne Musoke. Abaana abo 4. Era ku mulundi ogwasembayo twayogera ku baana 2, nga muno mulimu Lule Lwantanda ne Nambi Nantuttululu. Lule Lwantanda twamwogerako nti saa zino gwe tumanyi nga Kisumugungu, ng'atuula Bunnamwaya oba mukoddomi w'embuga, ate ne tugamba nti Nambi Nantuttululu ye nno yasooka n'azaala omwana gwe bayita Keeya, ng'oyo ye yali Kiweewa omubereberye owa Buganda. N'addako n'azaala abaana 4 omulundi gumu. Muno mwe muli Wasswa Winyi, Kato Chwannabaka, Kasagama ne Nassolo. Era abaana bano twagamba nti bonna yabazaala omulundi gumu, era ne bamuzimbako ennyumba eya kiggwerawo gye bayita Miryango 9. Nannyonnyola emiryango egyo 9 gye kitegeeza, nga bagamba nti emiryango egyo 9 buli mwana abeera n'ekitanyi oba omwana ow'emabega. Abaana baali 4 n'ebitanyi birina okuba 4 oba abaana ab'emabega 4. Kaakati ne maama waabwe gy'emiryango 9, nti buli omu we baali bamufulumya, buli omu baakozesanga mulyango gwe. Bannaaye jjajjaffe Nambi yafugikanga abaana. Nammwe Abageye mbasoomooza, buli w'ozaala omwana fugika omwana ow'emabega, kubanga ebintu ebyo bituzaalidde akabaate obutafugika baana b'amabega. Ne tugamba nti abaana bano 4 aba Nambi Nantuttululu
baali batutumu nnyo era ne tugamba nti Wasswa Winyi yagenda n'afuga Ebunyolo, n'afuuka kabaka w'e Bunyolo, ate Kato Chwannabaka ye yadda mu bigere bya taata we ng'abuze kabaka Kato Kintu era n'afuga Obuganda, ate Kasagama n'agenda n'afuga Tooro. Olwo nno Nassolo ye n'agenda n'asenga e Bulwanyi. Ku mulundi ogwo bye twalaba naye era njagala obbajjukiza nti twalabako n'Engeye ne Munyongo, enjawulo wakati w'Engeye ne Munyongo. Ne mbagamba nti Engeye njeru yonna yonna, Emunyungu ate ebeera njeru nga mulimu erina ebibala ebyeru, ng'erina ebibala ebyeru n'ebiddugavu. Ne mbagamba nti Engeye ne Munyungu byonna bye bimu, naye ekibyawula ye langi oba kkala y'ebyoya, nti Engeye ye njeru, ebyoya byayo byeru ttukutuku, naye nga zonna ze zimu. Bw'oba ng'oyagala okumanya Engeye nga bw'efaanana, gwe kasita olaba eri mu kiti kya nkima, Abazungu bayita Engeye white colobus monkey, ate Emunyungu bagiyita black and white colobus monkey. Naye bw'oba oyagala okuzaawula ku nkima endala, ojja kwesanga nti Engeye n'Emunyungu teziyina kigalo kisajja oba ekigalo kyazo kikuggu, naye ng'ebigere byo buli butaano. Omukira muwanvu nnyo nnyo nnyo, ate nga zirya nnyo emisana ne zeebaka nnyo ekiro. Engeye zibeera mu miti emiwanvu eyo gye zibeera. Era twalabanga bajjajjaffe eri mu nsi muwawa baali beegulidde erinnya ery'okuzirasa. Lwaki baazirasanga? Zaalinga mpoomu nnyo mu nnyama yaazo, ate ne zibeera nga ziggyibwako amaliba ago nno ge twayambalanga. Mpozi wano kansimbewo essira ddene nti mu biseera ebyo twalinga tetuyina ngoye zino ze mwambala, wabula bajjajjaffe baayambalanga maliba ga nsolo ez'enjawulo, amaliba ag'ensolo ez'enjawulo ge baayambalanga. Naye ebiseera bwe byagenda biyitawo, tujja kulaba ku mulembe awo gwa Kimera, ate ab'Eŋŋonge ne batondawo Kimera n'atongoza olubugo. Kati awo nno olubugo ne lubugiriza emibiri gy'abantu ne bawona ensonyi. So ku mirembe egyo olubugo ne lujja, nawo tulaba nti awo olubugo we lwajjira, then amaliba ne gagenda mu maaso, ate ne tubeerawo n'olubugo. Kati buli muntu yenna n'abeera ng'asobola okwebikka, buli muntu yenna n'abeera ng'asobola Basemaka ne bafuna ebifundikwa, ate bamaama ne bafuna essuuka, ne babeera nga bawonye okuswala eri abaana baabwe, ate nga tebakyakunnumba bute. So tulabye tuzze nga tutambulira awo. Twakoma ku Kabaka Kato Kintu. Olwaleero tugenda kutandikira ku mwana wa Nambi Chwannabaka, ate tweyongere mu maaso nga tulaba ye yazaala ani. Tugende mu maaso tulabeko ne Lule Kyesimba, ne Lule Kyesimba tulabeko ne Musoke. Mbagaliza okuwuliriza okulungi.
mwebale nnyo, mwebalire ddala, kankomewo tugende ate mu maaso.